kukunganya mutima kuguteeka wamu abawala nga bamenya omutima antwala kusooka kukubumba bumba guli omutima omutima gwagumadda naye omwoyo tewamuliyo nnyo namuliyo naye kati bibyaggwa kati mu mutima gwange wafuuka bikadde linda chapter ya love muwali najigalawo yafuuka bikadde kati oyo yakwako ku busente n'obusente bwoba wamuwa wayogerera kimanye nze namuwanga kati oba oyimba wotya n'obusente bwe nakuwa tebukyanuma tubikole byonna mbikole nange linda mukwano nakugamba dde okuproposingira nda naawe mukwano tobikola mukwano nda naawe sweetheart nda tobikola mukwano akaweta kaffe kakana akaweta akalungi linda manyina omulungi omwana nga ndabisiza ate mubantu ndabisiza abantu bakwata videos oswadde linda bali bukwata oba just toyagala bya mu bantu oyagala bya bbali eri gyoyagala gye tuba tubikolera yeye linda omusajja mukkirize linda naawe oba oyagala bali oba toyagala bya mu lujjudde lwako naawe Linda bwati bwabeera Linda say yes please kikyotamanyi nga tuvudde wala Linda naawe Linda aganye Linda naawe Linda, please, baby. Oba yagala tukolere eri abantu. Linda naawe. Abantu bakola ki? Ali. Ojabi. Linda. Ngolusa inago yasuubiza lumundi gano omusajja mu kamera. Olowooza siri wa katawi. Kumbe nga gwe gwa planning era okubikola. Laba babikola ogwokubiri. Abantu oza balowooza bati. Oba wafiirako bakiki. Yatwaga omusajja aliko ekikwa. Niwe musanga ate agwakkamu. Ate waba yagala olaba ku mwana ayita mbeera kinaakukuta. Mbuze katogo oli omwana we. Oba balowooza ngenda. Naye n'omutima gw'omwana. Alalavu y'omwana kati amukusulira atya. You lied mbu tukwatagana ate nga tumaze emyezi 7 tetukwatagana. Kubadda wetu tubeera n'obutakane tumale tukola ki? Wamagana mu comment section yogamba otalinda mutuufu si mutuufu. Okomewo gyendi. Drake zagamba siba ku music njagala kuyimba talent yange siba ku music. Ono Linda yagamba va ku music ndyoke nkwagale kati aliwa mutuufu aliwo mukyamu. Linda aina right ngo agamba mwami wange sala benga ali mu music wabanga njagala. Oli agamba omukyala wange wabanga njagala no supportinga kyenkola nange ndi so confused. Mbere kusaidia mwanyi nange oba mbere kusaidia Linda. Mugere mu comment section kuba kati simanyi. Buli muntu alina choice kati yetagana abeera ne choice nawe nobeera neyiyo bwegala omwami nga tayimba yagala nayimba ati wabaka sente ate nerinya tuliyetaga mukwano nedda kati olaba nkaka rate olwa abantu aba meeting nga bazze kwanagana kale ng'omusajja ajja n'akwana omukazi
ng'omukazi mumpi kangereze ku ekino ng'omusajja mumpi omukazi muwanvu ne beetalwa height naye ng'omusajja alina ssente empitirivu asobola olabirira omukazi oyo omuwanvu nina amuganze nina ng'okimanyi bulungi sobola okulabirira mukwano saakulabirira you can I understand but music nze ate nze wakomyewo era ne ngamba kati ono omwana omulaba agenda nakwata obuyimba bwange buno obupya bupromoting tweyongera ofuna omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Banyondo Glam bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetoloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Omanyi buli muntu abeera ne sad story. Buli muntu anti olaba abantu abo bola mu kkubo ne bakusanyusa n'omuze ebbali n'oyogeramukko naye emboozi eri deep ayinza okukunyumiza noga eno gwe mbadde neesiimisa kiba si kirungi nnyo okwesiimisa abantu era osanga omuntu nga yeegomba omuntu yeesiimisa omuntu naye nga tamumanyi namubuuza nenkutuzaako mu ngatto zange gwe osobola mu ngatto zange ozisitula oyinza oziwanirira yadde olunaku nga tosobola naye ng'ogamba otya mwanyinaze volcano bwendi baba sina tabu gye ndi mwanyinaze weyongera kunyirira mbadde nkusuubira okusanga nga wakogga anti ate ensonga enyiriza ogimanyi nina ebintu bye nneesonyiwa nisalawo okuba muziki ebintu ebimu olaba birabe simanyi olwenkusinkana lwaki mba nfenseko anti ojjukira biri ebyantuukako manyi gwe nawe oyagala nnyo ebyononesi ate wewe oyinza obbiza sigenda biko byawo muno mwaka mupya n'okimanyi mbunda ebbanga litambula osokikiza ne katuli mwaka mupya. This is new year. Kati saa zino tubyogerako nti byatuuka guli omwaka kati alowooza n'agamba abyadda guli omwaka guli gwe twayitamu guli naye ng'ate mutuufu emyezi mitono si mingi ndowooza giringa emyezi ng'esatu kwena esatu awo emyezi giringa ng'esatu naye ogamba mwaka guli omwaka ogwayita 2025 naye nga wetuli tunyirira yoyo oba omuwala oba yalaganawo banaye aliyo naye azunga nansi lwaki olowooza azunga nansi kubeera nkimanyi era ateeka okuba era yadda abatulaba wama muli mutya mujebaleko twakakomawo era mbadde nyina okunoonyako muganda wange ndaba ali mu mbeera ki dwekezo mbadde nsuubira okumusinkana nga yasiiwuuka nga yakogga nga takyalya waliwo kano ka challenge olinaga kakati munnange wuno ali eno ayaganye okulya kakati era munnange I love you I miss you oyo si yenzi ebintu by'omukwano twabyesonyiyeemukko sijega nti nabivuddeko naye nabyesonyiyeemukko kuba abaana bawala bakola batya bamenya emitima nempulira bagamba munabalezi bagimenya nenze nga simenya gwamanyi oyinza obutatuwulira kituufu anti nze kati nze olaba ze nnumirirwa nnyo bambi abaana so bamenya mukazi yenna mutima sobola so bukyanga obeera tuna gwali odisappointinze sikikolangako nomaye kinyumidde tinkusanze olabika bulungi height nga ekyali eyo mbadde mmanyi ngenda naye kyemmanyi omuntu asobola ofedinga asobola okukoga naye tasobola kuyimpawa bayimpawa munogamba gundi yafunamu kasente nakuwambuwa yawambuwa era bagamba yagejja bambi yagejjamu ennaku zino bamagamba ennaku nembeera emukuba yakoga tasobola gamba embeera emukuba n'okuyimpawa yayimpawa ekyo tekisookako naye ng'obulamu bugenda butya sofa obulamu bweyagala ebintu bitambulira ddala nga wenakola ki nga wenabibala ebigere bino obiraba natumiddwa watumiddwa naye leero kansubire birimukko
kunsa sibiri ebimenya emitima Antuli bwestukira n'agamba kati ntuukirire omuntu oyo kankutuma gyali omungambira jjeke wange omutima gwange teguterera wemba simulabyeko tabira mwana waabwe wala akutuma wa mwana mulenzi abalezi bestukira kituufu naye kati mbadde mmanyi oba ate kyesijja bali bayo bawanfuniddeyo manager ayina okunteekamu ssente wendowoozezza nkwali wa musuubiza manager gyali ero kyaliko ebyo abaana bawala twala kusooka kukuŋŋanya mutima kuguteeka wamu abawala nga bamenya omutima anti twala kusooka kukubumbabumba guli omutima naye omutima gwaguma dda naye omwoyo tewamuliyo nnyo namuliyo naye kati ebyo byaggwa kati mu mutima gwange wafuuka bikadde linda chapter ya love muwali najigalawo yafuuka bikadde kati oyo yakwako ku busente n'obusente bwoba wamuwa wayogerera kimanye nze namuwanga kati oba oyimbawo otya n'obusente bwe nakuwa tebukyannuma ne banage mwekaza kati Drake naye lwaki ebiseera ebisinga nti wobanga okyawaganye n'omuwala naddala abalenzi mba mwagala nnyo okubanga omuwala abeera mu sade story yokka lwaki mutima muli obanga tomwagaliza era obeera okukkolima kubanga ogambye ali yazunga nansi simwagaliza era simwinaako buzibu naye nze nga we mumanyi atagala nnyo kati ateeka okuba yakatagala tagala bwentagala nga mmeka agakatonda atagala nnyo naye kennyini akimanyi ali tageza nammambira nga abiwuli ayinza okuza faya naye nakugamba nti nawe wafuuka kitegeera era ebyo sijja biwulira ziwoluka nebintu ebitakyandya wampiza mubinange nenkukyawa okulumu omutima mukedde nabikuwa nange kati akani akayimba ye gwe nze nkayimba bonna nze mbuyimba obuweereza ye kwegamba omutima gukyaliko ekko tegutereranga nga nagambye omutima gwaguma naye lwakuba kati ensonga ezo gwali mu kubikomyawo ngera bwe nagambye wali tuveeyo era kati buli obikomyawo nange nina kukubuulira kituufu kyendowooza obusungu bukyali ku mutima naye ndedde akaseera katukanogamba kati oyo kyagwa obusungu tebuliiwo nabivaako naye justice sisobola kwerabira akagamba ogaa nti kati azunga nansi omuntu yenna yenna yeesonyiwa asonyiwa naye tosobola tebakugamba nti omuntu yeerabira mpozi akagamba ako n'oyo abaalaba naye kamwe nnyininyini nowanaba nga akalabye gyegamba bwati obwagambye ndiri mu kuzunga nansi nze nawulira nti omwana yafuna ekyasa ky'omusajja yamanyi binyumira ye ate nze binyumira ye era bisanyusa ye kati tubulye ku mupyaliwo sirina tolina kitegeeza naye nga tuli baana bawala bambi banneetiga era bambi banneegwanyiza naye sinnafuna mwoyo gwenkola ki gwenneetaaga ate nsagala bintu byakozesa abaana babandi muleka nze bintu byange bimanyi bya ddala mba njagala twefune nteeketeeke mukolere awo ka proposal naye nkimanyi gwe naafuna kuno tajja okkiriza okukola proposal oluno ono ye nsooka mubulyako eno ebbali ne mugamba nno ngenda kukola ekintu bwekiti naye kinaakusanyusa nti naye njagala tukikolere mu kamera abantu batumanye esiyonerabe exibo bonna bulabe n'obusajja bonna obukulokera bumanye nti yenze benyagala okubuuza lwaki mwagala nnyo okuproposingira mu kamera anti manjagala tuba twagala tulage buno obuntu buno bumubeerabeerako omanyi kati mu abakyala omukyala olunaku ayinza okukwanibwa abasajja tewabala nababala nekiberiye n'abagaana nagaana edda ze nnaki omuntu wange kati manjagala nawe bonna obusajja bulabe nti oyo omukyala bamutwala lwaki mugenda mu kamera kuba obijja nga bukwanakwana ate okimanyi nti no babakazi ate kibayisa bubi okugira abakazi bo kibayisa bubi nnyo okuba proposingira mu kamera oba batira akatale anti oyo aba takwagala kati ng'olirinda bwe yakola naye akwagala ate bimumanyi bameka bajja mu inbox zange ne baŋŋamba mazima ddala neweesiba ku bantu abatabwagala nga ffe tuli eno ne besimanyi nako nkugambye nti yina yantumye tali wala era ogamba nti cwi ng'ayingira akatebe kakano wekali tali wala bwogamba nti cwi nga nkwata kwasono kasimu gamugamba salako kuba namuga twatula mukafo kano nti beera around tusoke tulabe ekiriwo hawle sawazo
okuwa sad story batandika bwe bati omuntu akwetuukiridde ebiseera ebisinga abeera serious nnyo n'okusinga ky'olowooza bitandika bwe bityo linda guwa mwetuukirira yaba yakwetuukira gwe yamutuukirira era nabanyumiza story gye twava nga byatwavya ddala eri mu buto naye kati ebintu ebyo bannaayeze kuliya mwana omutima gwawe gwakadda sinayagala kuddamu byesembereza sikyayagala kuddamu kale tumuleke muleke akonkomalire kanjira nerowoozaamu muleke akonkomalire gyakonkomalidde muleke kanjira nerowoozaamu nja kugamba ne bakali akafaananyi abantu balina ati yateekako ennamba edima arts negera ziri zigundi olaba eddadala nti no biki negera oli omukazi naye nga kikuwa bisatu mwana akosa mukolo n'asiga such a good artist kaweza si kabi nga bwokalaba oba enkuba enaatonya olwobudde tubulaba bwaweza buweza linga obudde bwonna it might weather anytime it might weather byebyo muganda wange naye nga naye nga mbadde manyi nti ono omwana kubanga ono omuwala yaŋŋambako dda ne mugamba wenkomerawo e Uganda oli mwannyinaze nja kumutuuza kubanga bwalize nkimanyi oli singa and searching oli sinjula naye anti kati ekizibu ekiriwo bajja bwe batu n'atandika bwatu naye nga ye alina ensonga naye nga azze kukulabisa nga naye awulira ayagala akikkolekokko ng'oluusi alina gwe yasuubiza lumundiga n'omusajja mu kamera olowooza siri bwakatawi kumbe nga gwe gwa pulaninze era okubikola olabe babikola ogwokubiri abantu oza balowooza bati oba wafiirako bakiki yatugaga omusajja aliko ekikwa ekikolimo omundi ogwokubiri kano boina kwegendereza nnyo kanokuleka munaye ani kakati kiba kimaloza nosoka n'omuteeko nga tewali kamera n'okamujako n'owe kati kamera keesome kamera neesoma ate nakulaga nti ate agaana kuba okagala kulabisa ate nze byonna mbiteekayo nga wembeera mbifunye omanyize munnange bwe ntyo mbiteekayo nga wembeera mbifunye mwanyinaze wange so kati we tuli mwaka mupya kati weekisitosotya mu ndongo era endongo etambula etya omuziki gutambula omuziki ngulina lwakwera nga wobimanyi mu ttaano nga era wobimanyi tumaye funamu ku ka challenge ka promotions naye nga ye endongo nze mba nayo nze kuwoledde omutu oguyiya ngulina guyiya ebipya ngulina ndongo ye ebeerawo ssaawa 4 omwaka guno gutandikidde gutya teguntandikidde bubi twatandikira mu kulonda ne tulonda omukulembeze waffe kade si yawangula nawangula anze n'omukulembeze wange nalonda sijja mubagamba n'atawangula teyawangula oba yawangula ne bamumma sibimanyi naye teyawangula naye twagenda n'ekiriwo katugenda kipya eyo chapter tugiclosing naye nga tuwulira embeera eriwo nti waliwo agenda okulayira omulata atali yoweeri ngagenda naye agenda layirirawa olokano ndeka ekyeza kati eno wagenda bawalayira nga neri waliyo omulala layira yoweeri naye ye Uganda yemanyikiddwa kuba kisanja kiri ekyaggwa erimu bapulezidenti abo babiri owawa n'owaawa omu atuula mwana atuula wa babimanyi Uganda efuuka bapulezidenti babiri bonna babaga amateeka ate ekyo kyamateeka kuba akagabaga ne bagawulira wabawo oliyo abagawulira ne wabawo n'abaga ne bibawulira naye nga tutulina butali bwenkanya si kyo nze ebyo sibimanyi mwana kubeera newetwalinga newekibeera ki newetwalinga oba tukola bibuuzo ku masomero wabangawo akulembera n'akola kino owokubiri owokusatu paka kubasemba kale tojagamba ate yabadde first mbu yakopi kuba oba nga tolina bujulizi
tata wawe abafuuse samwa abafuuse samwa ande bale nyino kunoonyako ndabe ekiki kyoliko oli mu mbeera ki oluusi nkubira amasimu togakwata oluusi nekitegeeza obeera bize nnyo nekutayako ka message mwanyinaze olidda waki ekigenda maaso beera nnyo mu studio nga njiyendo bane nina endongo mwanyinaze endongo esinga nali nina obusobozi buli lunaku ndowooza singa mbateera endongo buli lunaku naye nzirinazo nzirina era singa zalinga nsawo bazammwayo singa watuuka mu kisitowa nga nnyingi buli nsawo yeetuumye ku ginne waayo bweti taddawo kati ninda time yakunoonya akatale kuzitunda nezo tuyakuliya nazo weziri nyingi ezitanaba kuproducingibwa nezolowoozaako obulowooza mutuga mwezi tunakutula kuziwandiika kitegeera neze ndowoozaako ne stories nogirowoozaako nogaa kati story kati kambuuze gwe engeri gy'okuliyetingamu gundiyo nnyimba zeezo osooka kuwulira kintu n'ozimbira ku kintu kubanga abantu abasinga bagamba mbu ebiseera ebisinga abayimbi baagala nnyo obubadi oba n'oluyimba lwagala okuta afuba okulaba mbu nno abaako akabadi kakola for example ebyalinda kanage nagamba oba mwanyina ng'ono alinayo akabadi nze naye kankola ekyokoze eki kyonsabye ne nalinda oluyimba saalulaba biri byali byaddala kyetubitagamu kabadi kuba mulimu ekisaawo otula n'ogamba nti kubeera singa nali nkibazi kuba essaawa eyo singa era nali nkibazi nali njadduta naye lwakuba ekizibu nali ennaku nga nnyingi kuba ekyatuukawo tewalubala tewatwanya na budde kyekyo era waliwo yagamba nanga kati omuyimbi mumulaba nti wagenda kuti ennaku zigenda kubeera bbiri era oyo nnyondo enyingi kulanga ku YouTube ye alikoze eki awutaddeyo linda ngukolimite nga ne title ya linda ngukolimite sikwakana naye twalinda oluyimba essebo twalinda oluyimba kuba naye kamwa koogera nagamba no mwanyina ng'ono balina kintu kyeyabaze anyway egibaite endibota babagita batya susu mwanyina zogeya babi nsonyi asa si muntu singa abadde muntu waligambye lwaki oyisaamu abantu amaaso kitegeera singa abadde muntu n'ekinu si muntu munange enabba esinga bwe yakola ki byalowooza nange kamwa koogera bwe nalikoze eki mune abasinga bye baali bamanyi era bankubiranga amasimu ogenda tta luyimba kipi ne babuuza nze mwali mumpulideko ku bubadi mwanyaze nja kutandika obubadi kocha ku bubadi bukola aba tobusobola tusobola bukola utandike obubadi abato busobola neka jipe yali sad stories nange nagamba mwanyina zono wanaata oluyimba solo kubeera kati nga kalinawe esinga obuwanvu awo kunyana nagamba mwanyina ziyavuddeyo nakola ki nagwa wansi ne just yakyuseeko obukyusi kannaswe kakyuseemu katono nnyo we kati teyafunyira dda akanuubo nebakkiriza ekyo abantu nga bakobazanyira ku mutwe abantu bagala sad stories ezaddala kubera ajja kwebuuza mazima ddala naswe egyovudde waggulu eyo n'okka wansi n'okyuka nasi ayi nga tebenyezi jasinga ekyuseemu omuyimbi waffe omunene eggumba lyakola ki ani akamiire ozi naye yavawo eyo teyalimba ni kubanga omugulu gwayo yononekera ddala si bwe kiri yakitya okuba nti naswe yebeera ofunyeko obuzibu oba n'ogamba munange kadwedi kankamu nekakuukayo era ndi musaloni bali mukazi zaako nenga bavudde ku fulo yakumeka newekkata wansi fulo yakutaano abantu tubalabanga kamantu tetubayitanga mbuzi bategeera n'omwana omuto asobola okukiraba kyekye bagamba mbu kiri mu giraasi okirabirawo kabi ne kakongokako bwetyo wenalinze nkimanyi nengamba naye lumunja kujja nkubuuze nga salaba luyimba kuba lona bangamba ne bangamba oyinagawe omwanya okumulaba nti yakuzanyisiza embadi naye agala kufulumya luyimba nalinda oluyimba nkakaseda kituufu yali mbadi omanye kati fe otulaba sometimes oli asobola okujja n'akuwa sitoole ye oba oliawo nga yalina kyakola ki kyabala bakyayagala kati obira aluvannyuma n'obitegeera luvannyuma so sigana nabo oluyimba nandigambye nosadi story netukola ekintu ne balowooza mu bya bulimba sad story
teyali ttulu ye oyo mwana waddamu n'omunoonyereza wakujja ali omanyiyo sijja kulima ati banoonya waaki banze n'ennamba yina gijja mu simu yange tumunoonyeeko babiri tumunoonyeeko babiri tumanye kiki kyaliko ate nga lwaki tumunoonya babiri omunoonyeko wekka nze sijja munoonya ate nawe tomunoonya muleke ontumayo omunoonyezi ye kuwulya ekyensanzeeyo nawe tomunoonya nga mwagala nnyo okumanya ti nolinamuleeka va mulamu mwaga abonaabona alomala okitegeera ate nga wangambye yafuna ekisajja ekigagga yafuna omuntu amalayo mu byonna nze nali simalaayo ate nze mmanyi gwe genda omubuuzi jasi yeefumba bwefumu era gyekuba negyebuddolo gyokuba oliawo ng'akomawo akukutankubirwa obusimu gamba wallahi takikolanga kati anti kati akyalina kafansonyi awulira afa ensonyi akyalina kafansonyi ebbanga galitambudde omwaka oguyise so nawe oliawo obulindira ku mutima ogamba luliba alijja nakubira akakyo kimanyikiddwa ojja kuba olya nkankubidde lwaki siggwe nze sijja waguma n'oguba my heart is now harder than hardcore obanga okijja ku ntobo ya mutima gwo naye nga nze tobuvunaanyizibwa obwange yantumye ku kamera kwoli oli kulaba oyo nkyerowooza ye gamba omulundi gumu nti sikyayagala sanga tuve mu kamera oŋŋambe mwanyina kati ekiriwo omuntu yali luddawa wayinza okuba waliyo omwana wattu ng'ate wanjawulo nnyo ku balala bonna bendayo ate naawulira mbu sikyagala manyi negamu bonna bwolabye okalaba nga bameka ojjeko linda akalaba bameka bajja ne bambuuzaako ne bankuba bambi abatundu bakyambuuliza kuba bakyankubagiza bagabambi nga walaba bakubagiza naki ngekugambo ebigambo bimala abawala balina ekisa balina bambi ekisa bakubagiza era singa bansanga nga nze sitaliza ngira wano ngira wali bali kubagiza nawe wekubagiza bulungi naye tebijja nze mbeera n'omuntu omu era mwanyinazo manyi naye antera mukyuka ebbanga lyembadde nga sikyabeera nawe close si yenze mukyuka bakaseera kali wali okyalina mutoototo mbeera n'omuntu wange omu wanoomu omuntu wange obuyo oyo naye n'omwana gwe mbadde ndeesema ye atumuwa ekyansi kale muyita akubuuzeko bubuuza kuba yeegomba n'okukubako ekimunye just wakiri akubuuzeko bubuuza agira asigalayo nga tolina kisa si butaba na kisa ndi muko manyi wakonkomalidde ng'ayimiridde awo ebbanga lyonna lyetutuliridde wano tabanga yoli gwe nningi ali mu byeru awo nayambadde pinki kale siye naye nandimumiseeko buyisi just naye nakubako nakubuuzaako bubuuza ekyalinda kyaggwa kyamala kati ogenda kwekubagiza mpaka ddi ekyezimba mutima ogenda kwezimba omutima mpaka ddi nja kugambamu nyinazo nga gumaze okuguma gumaze okuzimba lolisanga sikyakubya zi sad stories naye omwana oyo akuluma yakusigalamu kubanga nebanga kusaza nga tewaliwo kamera ate leka naawe kugamba yansigala atunule abeere yalabe bino yesudiye teri bye yansigalamu naawe yansigalamu tewegumiza mu kamera si kwegumya mwanyinaze si kwegumya omuntu yenna yenna agoba kibaite okutulugunya ennyindo omuntu yenna yenna agoba namugoba amugoba ye yakugoba kubona ani yagoba munne ne mwena mwegoba yakugoba n'omugoba mwena mwegoba yakugoba n'omugoba kuba yagamba if you don't accept this don't come back in my life nange ne mugamba weera tonzikiriza kye nange kyenjagala I will go away and you moved and you moved on simanyi bana ya moving up asobola n'ebisajja byeyo naye nga ta moving ng'ondo okimanyi asobola n'abasajja beeyo nga 10 naye nga ta moving ng'ondo ng'ate nga nze sifunangayo yadde omulala gwe ŋŋamba nti eno gwe nzizaawo kuye naye nga te simawano bafumba emmere nga moving adda bafumba emmere ewooma nga yamuvinga on era yamuvinga on nawe n'omuvinga on omutima mulungi si mu bubi kati kambuuze bw'omusango so mubbongako bw'omubuuzako timunanga oli otya ate nga ye kennyini wandaba nga yeekweka kati bwe yeekweka nze mugobe gye yeekwese mu bisaalo eyo
andi omusanga aliwo ebisigo. So anyway ebiseera ebisinga abasajja temutera nnyo okulemezaamu nakukyawa nnyo nakulemezaamu. Kale kati bw'obanga obanga akusala amakubo jjukira mulina omwana oyo abagatta omusaayi gwammwe. Zimbira naye mbeera naye yamunsuulira naye tekimunewunyisa niwe musanga ate agwa kkavu ate waba ayagala olaba ku mwana ayita mbeera kinakukutakukuta mbuze katokukuta kyoli omwana we oba balowooza ngenda naye ayina omutima gw'omwana ayalavu y'omwana kati amukusuulira atya ati kati jjukira ye kati engeri gy'alina abasajja be abalaba nga agenda mutira akatale. Bameka gwe bakazi olina bameka? Nze sinafuna mukyala mulala. Kati lwaki gubuuza simanyi alina abasajja be bameka gwe b'omanyiiko? Abalina tumanyinaze oyo omulabo oti asiriiti olaba gyekoma abeere eyo naye sibinaako buzibu naye omanyi kyenkolabako Katonda ayolesa Katonda ayolesa naye n'ekirala omanyi kyembaagalako oli wano eno weegiraagira oti naye mbadde nkulano mu galubindi ogwo ng'amaaso gage gagoberera amaaso bweyagala nnyo ebyonoonese sikoonooneka naye amaaso gage gatikakoze kati ne gagoberera ne galaba nedda just badde nibuuza oba kati alagawa ogenza olaba esewo wali nga bayitawo budde simanyi nti bayitawo kikutunuza kaliisoliisi kubanga otunulidde bwoti naye ng'akaaso kali kati naye nkalaba munda omwo naye era yanze ndi musajja anawe omwana ye ali atya omwana gyali talina buzibu yeeyagala biti yebalira eno naye kyo nayo kikwagala kikwagala okusinga maama kati akubuuza ebiseera ebisinga nti maama aliwa oluusi ate oli kati amanyi okukutaawo oluusi n'abaako baakubiraawo kuba olere kati jjukira ze ntambula nnyo kalwaki yaba atekawo embeera gomulaga twaliwo embeera nina be mulekera oluusi we mba ntambula kati bonna abamanyi era oba oli agamba amagundi yakubye essimu nga yagala oluusi ayita nawo ko nga toli ogeze mu zino zisafaali bino byogenda okuba endongo n'omalayo wiiki okitegeera kati byebyo naye ebyo tebindya kuba oli oba wamulaga nti waliwo embeera ey'amaanyi nyo yesomaki naye yakukuta naye kale kikinyumira ku basajja how sure yo alina abasajja talina musajja kiki enyo naye alina basajja be ate kagamba ekyo kyo mwakisoma busomi kiwala kito ate kirungi bami naye aba confused namugamba bino oli amugamba bika naye buzo omutuufu kyokka yalekawo omusajja omuto ani amufuuyira emmindi ali maana akomawo nolabya ddala ngaayika waliwo amufuuyira emmindi taliyika anyway kasita nkubuuzizaako naye omwana owobuwala oganye okumumitinga okwogerako naye era byebadde ebigere bino ate nga yaŋŋambye lekyo oli alirinda LNR lekyo asooka akulekemu tetuva mu kamera n'ompita n'ontumala ekyo sikigenda kubaawo anyway era yaŋŋambye eri abaana kati ennaku zino eno ebintu ebimu babyagala nnyo mu kamera nagamba njagala zigenda mu mitigirena mu kamera nemubuuza kigendererwa ki njagala artist abaliyo bamanye nti kati ali ki sikigenda kubaawo tekigenda kubaawo so kati awo wetuli kati muleke atambule agende kale nga tuli mu kamera tugende tumulabeko era ojjagenda oyo omuntu ogendagenda mu meeting omubuulire ebiriwo mugamba agezeeko olulala wakyaliwo kyansi akomewo olulala waliwo kiganye naye ngaakomewo olulalayo anti omukazi yayimba olima n'agamba anaawangula omutima alemerako kati ogala alemereko era waba mbulira nti ayagala omuntu walemereko neera tomanyi ayinza ofunayo kajjansi kale bwaba tubugambe naye nze ogwange ngutuusiza ngutuukiriza nekyambadde nyina okujja okulabako n'okulaba embeera gy'olimu nabangi abadde bambuuza waba oli omuwala yakutumya olirinda genda omubuulire ekiriwo mugamba oli omusajja ajja kukulaba ku kamera tava ku nyodo media tava kabeerako ng'atuuninze notification alina wana alina waalingiriza nga yo omanyi ekyo ba omanyi ekyo ba yeyaŋŋambye iro yakimanyi kisobola kukkiriza kuba kati ate ye namugobera ddala twasigaza mwana kati bwekugamba nti yeye okumuwa kyansi najja ayinza noba mpulaningira pulani y'abasajja be bankubi
basajja Agamba kabasajja libadde okajja kuba toli sure bamekaba alina. agende n'abasajja Abasajja. nation. Anyway, kansubire nti message ekutuuseeko obuyimba bwonna bukutuuseeko oba obwakagato kakutuuka munnange yeyo embeera n'abadde antumye ekyo ogenda kugiraba akugambye nti another time. Try another time. Try again later. Try again later. Try another time. Yeah. Nsigadde nze Drake ezo. Volcano. Nyondo media. Ate awo tusukkawo tusayinize awutu. Oba ate gwe kasita ogamba. Okigadde. Bye. Let us support Nyondo Green. Ekizigo kigenda protectinga skin yo. Kigenda kukuleetera okunyirira okubeere ng'olighteningamu katono gw'ayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana. So you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana but kino ekizigo kigenda kuyamba skin ye ebeere ng'eri protected osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira. So we support Nyondo Green.